Yokaana essula 10 olunyiriri olwasatu mu ebbiri egamba bweti Yesu n'abaddamu nti emirimu mingi emirungi ejava eri kitange nagibalaga mmwe mulimu guliwa mu egyo oguba nkubya amayinja. Kobira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Ne Yesu yatuuka ekiseera n'abuuza. Jesus reached the point and n'agamba asked naye munkuba amayinja. that you're stoning me. Ddala emirimu mingi gye nkoze. Really, the very many Emirungi works okuva eri kitange. from my Father. Kale mulimu ki omubi gwe nkoze? Now, which bad work have I done? Ogubatuusa ku ddala erinkuba amayinja. Which is the reason you're stoning me? Kye kibuuzo kye nnyinza okubuuza ssenyonga. That's the same question I can pose to Ddala mulimu ki Ssenyonga. ogwo mubi? Which bad work Gwe have I nakola done ennyo otuuka okwagala okuzikiriza erinnya lyange. that you reach the point of wishing to spoil my name? Emirimu nagibalaga mingi Yesu bw'ayogera. I showed you many works, Jesus Naye said, mu egyo but among those I did, mulimu ki gwe omubi gwe nakola? which work did I do Mulyoke munkuba amayinja. that is the cause of you stoning me? Kyukira muno mugambe nti akuwalana Turn to your neighbor and say that whoever vies talina nsonga lwaki has no akuwalana. cause. Tanti tukukuba amayinja kubanga oli nabbi wa bulimba. Yeah, just tell me we're stoning you because you're a false prophet. Oh, and Weeyita omwana wa Katonda. you call yourself a son of God. Kubanga Yesu yeeyisa omwana wa Katonda. Because Jesus called himself a son of God. Ekyo kye kimukubya. So that's the reason they stoned him. Ekisolo kye bayita omuntu kizibu nnyo. Humans- Okola mirimu gyo, A very complicated. You're doing your own work. olafuuba n'ozimba kayumbako, You're trying hard to build your own house. tolina gobbye, You aren't stealing from anyone. naye oli n'akwatibwa obujja. But somebody gets envious. N'ayagala akuzikirize, They feel like vanquishing you. akusaanyewo. They want to vanquish you. Obonaabona olw'ebyo by'oweekoledde. You're suffering because of what you did out of your efforts. Tolina musango gwe wazza. You committed no crime. Era bamudda nawo ne weebuuza nti naye eyandoga Some of you question, but namukola ki? what is it that I did to he or she that is bewitching me? Tolina kye wamukola. Nothing, my dear. Nothing. Naye you did to yakera them. bukeezi. But it was just one time. N'awulira ng'ekiroga kitisse. They felt like bewitching you. N'aloga. They went ahead and did. Osanga oli ng'ayinza n'okusula enjala naye n'afissa eziroga. A person can even starve just to get some money to bewitch you. Nakola ki? They do anything. Weebuuza mutima gwo namukola ki? You're asking yourself, what did I do to them? Eyandoga namukola ki? That person bewitching me, what did I do to them? Tolina kye wamukola. There is nothing you did to them. Naye yakwatibwa bujja But they were envious olw'ekyo ky'oli. because of what you were. Kati nze bwe nali nkyali omwavu ng'ensi tennamanya. Now, when I was still poor, the world hadn't yet known me. Omusumba oyo yali alina kyanjogerako. Was this pastor saying anything against me? Eh? Did he say anything against me? Ekibuuzo kiri mu ddiiro. The question is on ground. Omuntu gw'otaakera ku makya n'omubuulira njiri The person who you never preached to, n'omusomera Bayibuli. you never told them how to read the Bible at any one point. Okeera otya n'otandika omuyita nabbi w'obulimba. How would you wake up one day and call them a false prophet? Ne gye yalokokera tewaliiyo. You weren't there when he was getting saved. Tabangako mu kyaki yo. He has never been in your church. Lwaki ositula olutalo okwagala okutta omuntu? Why did you try to fight him just like that? Naye ekinyuma kiri ekintu eki. But what is in this is only one Naawe thing. andaba ku ABS naawe ali wano. Even you watching us over ABS TV, even you here, Nkusabira. I pray Gye banaakomya okukuwalana, the more they vie, gy'onookomya okugenda mu maaso. the more you'll keep moving.
Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Bw'obanga oli omu ku abo If you're among those nga najjirwa erinnya lyo that your name came to me in ne vision, nkuyita n'ojja ne nkuwako obunabbi, I called you out and then I prophesied. jangu wano. Come Boba here. woli. Come in the queue if you're here. Nga nyago ne mu congregation If I ne received nkuwako your name obunabbi, in jangu vision, mulayini. and I called you by name, I prophesied about you, come in the line. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Aha, nayolesebwa ddi? When did I prophesy about you? Olwokutaano oluwedde. Last Friday. Okay. Nompita amanya gange. Abaakulaba ku TV baakugamba ki? What did those people say, those that saw you over the TV? Sinabagenda kwa mukwano gyange okundabako mbeera waka mu nyumba. Obeera waka mu Oh, nnyumba. you're always inside the house. God bless you. Mukubire engalo Come on, ez'amaanyi. sir. Give it up for her. Yeebazibwe. Amiina. Nze wampita olwokutaano oluwedde n'oŋŋamba ebizibu byange maama yafa n'olaba abaana babiri bembeera nabo n'ondagula okuba nti nsula nzekka. Era kyali kituufu era kituufu. Kaakati ntuuka eyo nga babodaboda bonna bayini baŋŋamba mbuho musumba yalabye ekyokuba mbu n'osula wekka bannange nkubuulire lwaki teyakufunidde wali ku bisirikale by'endaba bingi. Otyo? Yeah. Nze nemba nti mwe mulina na buwogganyi nze nga ŋŋenda mu maaso kuba ekisooka wenkolera sisasulawo ne wensula sisasulawo abaana basoma kati ekyo kyeyalabye nti kyekizibu ekimenya n'ekijja kuggwawo musumba. Mu linnya lya Yesu genda In the kiggwewo name of wamma. Jesus, let it fade in the name of Jesus Christ. Aha. Yeah. Amiina. Musumba wandagulako ng'omwana wange tatambula Nayita erinnya lyo? Did I call your name out? Aha. Yeah. nga ne maama wange ddala ensibuko